both sides have a duty to play in this, to prepare for hearing and bail application. However, the defense chose not to take any practical step. So we have agreed to the 15th day of April, and therefore this matter is adjourned to the 15th day of April, the year 2021. I'm not well. I'm very sick. So I would like the court to grant me bail so that I can go for further medication. Secondly, Your Worship, here the environment is not favorable for me. So I request you to consider me and agree with my lawyers to give me bail so that I can go for medical examination. Your Worship, because the guy was arrested, I was badly beaten, I was badly brutalized by the Uganda police, by the army. So I pray for your Worship so that you can grant me bail for today. On 15th, if I'm still in this condition, it's unbelievable, Your Worship. Seriously. Nsaba Honorable Bedard Lwega Segona n'omulodi w'ekibuga Elias Lukwago mujje muyimire mu musango guno kulugulima obugayavu butalabanga baloya bazze bali babiri naye buli omu ayogera bakubagana bukubaganya ono ayogera kiri ono ayogera kino kyokka nga bazze nga ttiimu egi so bazze tebali wero composed twagala looya abalala bajje endowooza seginyajja okusobola abadde asobola omusango okuwulizibwa olwaleero era n'agulantingibwa ne beyiro naye olw'okuba nti ate bano bazze baloya ate basookedde ku beyiro ng'ate kuwoza musango kuguulira kubadde kulina okusooka so omulamuzi n'agamba ali confused bagende beri organizing then bakomewo nga 15 kanso babiri abadde bali president nasegi kize ky'okwanga tekukwa ensonga fonna tubadde tuli kwemu nga tulwanira ddembe lyatuwa tubona yakusajjirinya naye nga omulamuzi abadde aganya okukkaanya naffe nti omusango guno gusobola okwongerwayo kya bulijjo omusango guwulira kutwala ebbanga ddene naye kiba kiteekesawo beyiro kwanguya mangu muntu oyo okuva mu kkomera asobola gye yeetegeke bulungi mu kuwuliriza omusango gwe. So kino ekintu kirimu ebyobufuzi lwakuba nti ye omulamuzi ye ayina engeri gy'ayagala okiraga mu public nti ye talina musango kubanga yes kwolwo olunaku lwennyini yagamba nti bwe bagenda okuwulira omusango ate bawulire ne bail application kitegeeza yakola ruling 2 mwemu bwe ba ruling esooka yaganye ey'okubiri lwaki yo tagiwulidde so kitegeeza nti waliwo embeera enteeketeekere ddala obulungi okukuumira Honorable Segirinya Muhammad mu kkomera. Urgent medical treatment, and this is his constitutional right. Under the constitution, he has a right to access a personal doctor, to go out for medical attention. And another thing is an MP elect who is facing an election petition to which he has not put an answer to that petition. So we address court on these matters to see that if a bail application at least is heard and determined today, it will not prejudice our client's case or the state's case. But unfortunately, court did not consider that, and it is so unfortunate. For now, what we are doing, we are waiting here for the disclosure documents so that we leave these premises when we have the disclosure documents. Then we are also going to see that we get in touch with our clients in Kitaria to see whether they can at least get some medical attention or he can be allowed access to a personal doctor in the meantime, because it is a guaranteed right under the Constitution that we must preserve life, all of us. Nze Mulumba Mathias Salongo $10 yali yesimbye ku baka wa parliament obaka w'Empe North mu kitundu kino mwe tuli. Essaawa ya leero nzize wano wa mukwano gwange bwe twali mu race omwami Segirinya Muhammad mu kaseera kano mu mbeera eno gye tulimu ya struggle ali mu kkomera. Nagezezaako nnyo okulaba nti mutuukako mu kkomera ekintu ekitaasobose kubanga nategeezeddwa nti nomba nyina okubeera n'ebbaluwa ey'obugeme bwa COVID-19. Kituufu nagemeddwa naye nembeera nga ndowoozaako okulaba nti wakiri ntuuka ewaka ate okuba nti abadde alabirira ab'omu maka ge mu kaseera kano ekitakyasoboka bulungi. Ni mu kulwana nnyo kubanga nkimanyi nti y'omu ku bantu abadde balina omutima ogufaayo mu biseera bw'abeeredde ng'ali wabweru ng'adduukirira abalala. Ne nkirowooza mu bwongo bwange ni musajja mu Katoliki nti mu kiseera eky'ekisiiwa waliwo ebikolwa biteekeddwa okukola ebyobufuzi n'osooka n'obiteeka luddawa n'obissa ku bbali. Naye nga mboke wake kantuuke kawaka nga maze okutegeezebwa nti
awaka waliwo omukyala waliwo abaana abeetaaga obuyambi bwe mu kaseera kano nensaba Katonda ayambe n'abalamuzi bayambe afune justice asobole okuva gyali abeere nga adda mu makage asobole okugenda mu maaso ne struggle so yensonga eno nenzija mbeeko kyensobola okuwa awaka ate abaana basobole okuba nti nno basobola okubeerawo okutuusa Mukama bw'alimuleetera naye nkakasa nti nno nga strugglist ajja kujja akomewo ate tugende mu maaso n'olutalo kati ki kye twetaaga reconciliation yeetaagisa nnyo abantu baffe abo abali mu makomera kyekiseera batusobola okuvaayo basobola okudda mu maka gaabwe ate gavumenti era esobola muba monitaringa okulaba oba bakola ebikola bitakola ki naye ate mu mbeera eyo bwe tuba nga tubaleseeyo ne tutabogerako ne tutayogera ku bannaffe abo mu butuufu amaka gaabwe abaana bakaaba abagenda okudda mu masomero tebagenda kuddayo bakadde baabwe bali mu maziga neggwanga okutwalira awamu ekifaananyi kye tulina wabweru si kirungi okuba nti abantu baffe bali mu maki bali mu makomera. Nsanyuse nnyo ku lw'ebintu bye mutuleetedde waka Katonda abawa omukisa. Era yekomera si nnungi nnyo ekiri awo onavaayo ku Mande neemulabako naye era embeera gy'alimu si nnungi naye nsaba Mukama Katonda mu bbanga eritono nnyo abeere ng'akomawo. Nsaba gavumenti ebeere ng'erongoosako ku makomera ng'ebawa n'ebyetaagisa ate ng'eyanguwa n'okwanguwa kuba kisaliramu ku misango gyabwe. Ekyokubeerawo mbeerawo kuba yaleka ng'ategeseyo obusente bwa upkeep mpaka walikomerawo. Yali nga takyetegekedde ekiri awo naye alina okubeera ne emergency. Nga tubeebaza nnyo twebaza omukulu kyatukoledde okubanga abaako kyatuwaayo tusiimye nnyo tusiimidde ddala naye tutuusa obubaka eri gavumenti nti mu butuufu omuntu bw'abanga ayogera ku nsonga bakole ku nsonga y'omuntu okusinga okutulugunya abantu kyetusinga okusabira ddala nti singa ekyamukwasa abantu ate n'ensi yonna ekiraba abantu kye bayitamu so bakole ku nsonga z'abantu abo abakwatibwa abantu baffe battiddwa bannyinaffe baganda baffe bakole ku ekyo okusinga okutulugunya ono avuddeyo n'ayogera ku nsonga naye mwannyinaze yonna gy'ali mugamba kijja kuggwa.